Ekikubya Makula kankyogere. Kiki ekikubya Masukula? Makula abantu kasita balaba ennyumba ye Busikasuku ng'agitaddeyo. Ennyumba ya Sikula ennugu. Allah. Kate Pentagon etandika mu gwa 7 basima omusingi ogusooka. Ina mama w'ekkanisa. Nze mbasaasidde temubotoke nno. Mujja sooka emmemezi gwe ku koolasi. Bana abasangawa. Abalamufunye kala kati muina monana ne chachiza mwenkalulu wa Suzan na Bujingo. Mubagazaaki. Nebula kyono gayi yabuzenga yakamala okuwanda nga yakamala okuwa info lwaki yabuzaaki. Ani ya government yabuze? Byempulira. Ati bena tubisanga wano. Suzan tate ba Babylon. Those are rubbish. Cockroach. Do you know cockroach? Ebiyenje. Those are biyenje. Kwatabuka sidumu class. Nodda Montebe no laba TV. Bagambe Suzan agenda funa ddumu. Those are cockroach. You a cockroach. Na yo mukazi ayina olubuto lumulinga entaana. Oba yamira nsangi mwana wange. Yalese bwino. Tanyuma kulaba ina tudde bisambi byegatta ndayo kata nemabega tewawula. Katonda seteze ensozi nezitamanya. Mwete bwino wammwe. Tubalinze mu bitibwe bingi. Muka Bujingo jali ebusunju. Enamayimba mu makaga afumba. Mungene mu mujjone bwino. Mumugano okwegatta. Bujingo na omusiba akagwa. Ne wo musiba obugere. Ajja kumwegattako. Bujingo agana afuna Makula nga Makula ali very smart. Ne mu mind. Bujingo yagadde Makula yagadde Bujingo. Makula manyi watunda. Nsasa bamulabya ku kamera musinkana live. Nja kutwala omulabeko. Omanyi Bujingo bafana. Bamula Bujingo ku masimu sibwali. Mama nyabo Bujingo akwatera omwoyo omutono. Naye agezze. Omanyi bwanyirira? Agezze. Aina sikina ndi Bujingo ebesanga ne Bujingo oli bedduka. Bekuba. Agezze musumba. Bujingo alinga ekyokulyanyirira bwati. Aina sikini omanyi? Omanyi salambwa limenya. Suzan omuyitani. Suzan Bujingo Makula omuwomya. Program ene kutusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basubuza ate naawe agula kamukamu. Bayina engoye nga t-shirts, plain neze ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okudelivalingira mutegeregana. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola, Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Bayina donuts, bread, eby'omulembe. Basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp, kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda, tewunya ate tenunwamu, oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi z'ezinywere mu ddiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Nze Lujjo Mulungi atulaba mu program yaffe ya Kabi Mwenzijja nga ndi ne Jennifer Full Figure tusinzira ku Sula Motors ne tubuna ensi yonna era nga wano we tuli emotoka ya buli kika gye weetaaga empya oba enkadde osobola okuba nga ogifuna. Bampadde Benz. Bampadde Benz. Mumpi yanyize n'agamba brand ambassador bamuwe Benz. Bulijjo oyagala Benz nga ndowooza byako. Bampadde Benz, Sula Moto yampadde Benz era abanoonya munoonyeze mu Benz. Kati kano kagofu akalungi bakawenzi. Kagofu kako anti bampadde gofu na Audi ne Benz nondeko. Mumpi nangamba aizo nga nzina. Ziri gofu Audi mbirina. Ziriyo ziyina. Benz mumpi nanga batwala Benz. Kati nze kagofu mumpi mukanji wewe. Kagofu kanyirire bitagambika. Era nebaliza kusula. Nebaliza kusula. Bannange tweyanze gomu Gagga Sula Motors. Gagga Sula Motors. Ne timu yonna wano ku Sula Motors. Mwebalire ddala. Aba moyo mutono bana bajja kufa. Kubanga nze Mukama yampa. Omwana yimba naga nti Katonda yampa. Nze ne bompala na sifayo.
Sina budde kwabo ebyokola bingi. Jankusula motozi ekyenjawulo ekiri kusula motozi ontapangisa wano wawe. Wano wawe era makaga sula motozi. Osobola okufuna motoka ku kibanja mpola naku masagazi. Osobola okufuna motoka ku kibanja mpola. Osobola okufuna emmotoka ng'oletayo obusente butono gwe motoka gy'osongako. Nomugamba sula nze nkolera miliyoni emujja kwetanga emitwalo 55. Era wano kiggwa kubanga wano ye mugagga yasalawo yamaliriza. Sula moto esanga kibe kusala marodi tuli opposite n'amafuta gabata African Oil. Jangu ogule motoka ku kibanja mpola jangu ofune motoka mu byenfuna byonna. Njagala obasomere ennamba y'essimu mpola abantu bagifune nga bakubire. Ennamba y'essimu eri 0701 87 91 87 oba okubira mugagga yes exactly n'omubuuze motoka yonna gy'ayagala yonna ekika kyoyagala n'omugamba nnako ssente bwe ziti nsobola okusooza bwe nti nsonde ntya jangu ofuna akamotoka bye bimu ku byo business ezisobola okwongerako emmotoka afuuka part of life kati tugyetaaga waliwo ebintu bye twakola twetaaga naye obakizi kati emmotoka ogyetaaga mu bulamu bw'omuntu wali abaana b'omuntu nga bo tebalinya na boda kati emmotoka oluusi teriiwo omwana okunze okuteeka omwana ku boda muteeka mu kamotoka kanga katono nensasula kubanga teri kigula mwana n'olwekyo jangu kusula motozi wefunire emmotoka kale avien atugamba ki avien nakyo toothpaste gwe muganda nga alina amannya amalwadde ganyenyeera tokuula linnyo lyo fe abagakuula nga tetumanyi twejjusa nze akantu kana amannya ogaali ganuma kampe bwa first family mbanda onange nensawo nga akanonye avien nakyo toothpaste amannya aganyenyeera nga wonywa amazzi oba onyedde ekintu kinyoga kinyenyeera obanga wali amayirungi wali enkoola gagendako obuntu obwaguba bwegasenya gajja omusaayi gakuluma ansa yeeno ansa yino totawaana kunoonya kitonoonya kibannanga ekintu kyamanyi kikino oba mukadde wa mwana wo baani yali aswiti obunnyo bwakomba avien nakyo toothpaste ye ansa avien body cream tekyerusa tekikola kyo osigala mu kala yo ng'onyirira nga bw'olaba omukyala gwe bayita Jojo Taylor nga bw'omulaba bw'ali osobola okuyita ku 0702 84 65 30 delivery oba omaze okufuna Avien products zonna zoyagala cream oba eyo gundi toothpaste nobeera ng'otambuza obulabu oba ojja genda ku www.jktaylor.co.uk ojja kubanga omaze okubeera ng'omufuna obeera ofunye ka Avien mbitiibwa kale tubeera tutematema ensonga nga bwe ziba zitambula kyotaategedde okitegeerera wano ku Carlton ng'olina lujja kussa mwanyinaze Jennifer full figure tutandike ne church update bw'akyalina akadde akanoonya katonda munoonye ng'akyasobola okukola ki okulabika bayibuli eyogera mbagati ya mukagonyirwa musanvu egamba nti katonda tasekererwa kubanga buli muntu kyasiga kyali kungula kati nno musige ng'ebirungi muli kungula ebirungi naye zibasanze abasiga obubi muli kungula obubi bwonna obw'ensi eno omukozi yabuze ensi ekubanja embalirira buli muntu oliwe embalirira mu byokola njagala okubuuza omukozi yabuze mukozi ki oyo yali wa Suzan yeewambye bagoba mpapula ku Suzan Makula banoonya mpapula bali mu bubadi bwonna naye munnange kwiso bando sabazonto gwe zoliga vaayo kagobako okalidde vaayo twayimanyira ebyo njagala okubategeeza bantu mmwe waliwo ekintu kibeera too much bw'olaba ebigambo byayogera bw'okwata dati sinozigatta tebikwatagana mbuuza bitya ayogera mbu yagenda ku sort nasaba mulimu n'alekayo essimu bw'ogingo n'amukubirako MTN takwata MTN bw'avaawo ng'agamba nti ate yalaba bugingo ng'akwana Suzan ewasserwa dda mu paakingi gye beeyagalira bw'avaawo n'agamba yakwananga Suzan nga yamuwa abasajja naye yali agenda mwebakako bunaamutwaliranga bizonta amukwane gatta ebintu ebyo nbuulire ate eddogo neddogo yaliyogeddeko oyo otanayogera ku ddogo nabeeyo ekikazi nooli nayo eddogo nooli yayogera ku ddogo ddogo baliyimbanga ayogera ku juisi yayogera ku juisi mbujjaga ye yali house boy yakamulanga juisi ekitegeeza y'omuku yayita eddogo n'ayiteekanga mu juisi ye yanywanga ki nga bw'omulaba n'endi ayina emimwa gy'oyo naye lwaki abakozi bavudde mu Suzan Makula waffe basembeza nnyo abantu tewali bakozi bamuvuddemu
kubanga bebogera bena bya kisiru ne bafulumye ebyama byo Suzan wanabayigiza maso ga koti banalumiriza ekyokubiri okumanya bebogera basungabe nkuwadde dati sintono zobogatta togenda nyuwa nina ndaba Suzan ngalinganga addamu omusajja oyo ngalaga mumanyi video nyina ka video kenera video yo nkadde waliwo anti Sue mukazi kati yagenda mu America ne program bagitanga Junction bajjako kusote kyaliko oloko mukazi oyo yagenda bali bayogera kasajja akamwa kalwale nyina bakavumanga Suzan ne bujingera ku TVM era nga kagule kaina page yako bajitera volongo to simanyi vulugu naye amusembeza ngono oyo nno yamusembeza yagenda kusaba mulimu n'alwala nnyinabo n'alandika okutonyolokoka ennyuma Suzan n'amukwata n'amutwala mu ddwaliro international number kati musajja olwadde atula ku peji ng'avuma Suzan ne bujingo oyo akakaako asembeza nnyo abantu bwatyo n'abeesigise n'abali mu Yesu olukwe yabasembeza Yuda Iscariot bagamba yali mukwano gwa Yesu Kristo mfanfe ngera yamanyi sente yamanyi ensansanya yali second kuye Yesu Kristo yabulanga mbagoberezi 12 nenga Yuda Iscariot yamanya Yesu walaze ababali ababiri bane Petero naye Yuda Iscariot yali mu Yesu olukwe Yesu yali amukoze eki so kimbulira n'omukozi omulala yavuddeyo kati tuli abadde musajja Yesu yali akoze ki Yuda Iscariot House boy kati twamuvuddeko ate wali yamukola ki ayi n'omukazi omulala ndabi omukazi awo simu mbade kyamukisa mbi mbade simumanyi bamusasudde twasobodde mutegeera simumanyi simulungi tanyuma kulaba si mulungi agamba yakolako kusoti ate yakolako simanyi kudda wano wa mulema yakola ku kingdom wa mulema yakola ku top wa mulema yakola luddawo bane wala ina simanyi munayu simanyi muki eyo nayo Suzan yakugobayo ayogera ennimi nyingi Suzan yali music director we era yakolemesaayo mukazi wattu ogambye nga bujingo yakuwanga sente wali onyinya nnyo ngokola makeup nga abeera asinga ngolabika bulungi kola olutwenda buluyisa olinga kolasi bwe nkwategeeza bulungi mu shape yo labikozaala bujingo gamba kimu waina feelings ku bujingo ng'omwetega n'atakutwala nga tomunyumidde Suzan nti yabanyumizanga ebya bujinge gata datisiza omukazi yagambye nze nali nyirira nnyo nga ka makeup kankalungi namusumba bulwajja atukira ku nze simanyani kwata sente wakiri nga nzona mu mmotoka ye owulira bulungi kiteeza waliwo okukola ini awo bw'oba wali onyirira connecting ani yagamba nti onyirira nnyo nti makeup omulungi kitegeeza nti makeup yali asinga Suzan ne bakwanamu Suzan omubi ne balekawo ki ye yemanyi obulungi lwaki gwe yamanyi obulungi wadiba avudda onatwa omwana wange bujingo yamwa $200 nazaala omwana simanya abagozi ba bujingo bamusondera oyinza tukungamba nti oyagala nnyo bba wange nga nze tonjagala kuba kyendaba alingako oba yabadde agamba nti ye yali asooseyo Suzan yakulaga nti ye yali yeetega sigwe baategulako olwo tebamutegulako ye kenyini yali yeetega ate yakulaga ebya bini si bituufu yatabimanyi bulungi abibuusabuusa naye ayina bibye Suzan bwe yamuteerangayo ennyimba ne zibuuka ne zibawunsinga ne gye walaga Suzan yali director music waayo lwaki waakulema ovudde awo n'olimba abantu olina ebbala mbu yatundanga mwenge n'ogamba mbu wagenda okubalabalamu nga bizinensi yo ekola amagoba gonna ge bakuwa omwezi ng'ogakola olunaku lumu ffena tulina mwenge tugutunda tulina mabaala tulina ezo gundi zetulunda nga si bbaala osobola okukola million 2 olunaku anga amagoba olunaku lumu simanyi bulungi pozi nga kirabu siriki amagoba nga ga million 2 one day Bible egamba nti olulimi lw'omulimba terulira bamukisa Suzan agenda kukola akolimira enayi tuwako olulimba Suzan agenda kukola Suzan ali fine kaba mwetise buli muwanguzi bwatyo bw'aba bagoba agulina boogera ku wakabi wadde agala boogere ku ndeku babongere ku namaziina oba namamonde baboogere ku bali abalina ebiguuna omuntu omukuuna olwala ebiguuna ne biva mu biguuna ne bifuuka ebigenge ne biva mu bigenge ekiwaata kikulidde mu mutwe kikulidde n'akapama wadde agala boogereko mukazi wakasobola nakukola bakunyiriza naye lwaki ono gayi yabuze nga yakamala okuwanda nga yakamala okuwa info lwaki yabuze ani yagambe nti yabuze byempulira ati byonna tubisanga wano mpozi bamwita comedian
Anze just guy kyemumanyiko nali manyi muganda w'esibifu wonna soko mulaba oyo omusajja okumanya ayina akatuli ku mutwe ebyeddala ate anoonyeza erinnya mu bubi naye tojja kulifuna si muganda we tabangako nasanga esibifu ng'obusungu bwalina yavaayo n'agamba tinze ndi muganda wa esibifu omujemba buli esibifu yambwidde ekituufu kyogamba bwino twafuna mufu mama fiina singa yasiba ekiko nemba ekyo bwe yavaayo n'abukira bakadaama nti kaba bakuba esimanyi aba yayogera bita bumuli bisirusiru kyogamba musajja wa vibe anoonya erinnya ligaanyi yakola era comedian comedian yayita MC comedian ayagala kolera ebya Mr. Bean ow'omu firimu gwe tulaba oli zonto era Mr. Bean yekweka naye ali mu kibiina ky'abazonto simanyi ndowooza baagala muwandiika baagala kumuwandiika oba gundi ya bujingo weneggwako banaalaga ki anti kakati bakola phase paka phase 8 mbadde ndaba nga abantu bakyabiraba nga babavuma na buvumi omuntu alina obusungu n'obuzibu oba n'embeera yonna ovaayo n'oyogera ku kintu n'okireka neweeyabya n'ogamba kino nanyiiga bwennewe nti bankolabe bati era n'okivaako n'omuvinga naye awo waliwo something wrong ekikubya Makula kankyogere kiki ekikubya Masukula Makula bujingo yagala nafuna Makula nga Makula ali very very smart ne mu mind kyava yabuliranga bujingo ebyokwogera Makula mbawale tebakimanyi nti asobola okuyimirira ku kituuti n'abuulira okumala 5 hours ate n'atrendinga. That is a very very dangerous lady mubalokole kwanga abadde manyi balwana bujingo yekka bwe tumuzikiza kabaka weddemu kali Makula yazenga dangerous substitute ejiri ya Makula najagala nange onakula abakyala yali nsufu Makula yimyange nakoza mwezi 8 kunakula abakyala n'abulira enjiri ne trending ensi yonna ne bajirwana za problem atanyu mulabako ate mulungi nyina nebifana bye nalabibwa ne bya Easter ku Easter anyirira alinga ekyokulya omuntu ali mulava omumanyi omuntu aswa n'omusajja tabula ate baagadde Makula ne bayita baagala okoma bujinga yagadde Makula yagadde bujingo Makula manyi watunula nsasa bamulabya ku kamera musisinkana live nja kutwala omulabeko omanyi bujingo bafana bwe mulaba bujingo ku masimu si bwali mama nnyabo bujingo akwetera omwoyo omutono naye agezze omanyi bwanyirira ayina sikina nti bujingo webesanga ne bujingo oli bedduka beekuba agezze musumba bujingo alinga ekyokulya anyirira bwati ayina sikini omanyi salambwala erimenyamenya Suzan omuyitani Suzan bujingo Makula omuwoomya ye muwoomya oli awooma olaba gwe omukyalo okiraba nkiraba ya ku bujingo 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 musanyufu takyalina nakimunyiga mu mutima neokera ku mukyano omujjako ebintu byonna nomulekera Makula singa abawanda balabe oyongera okujja kati kuba omuzono omukazi kati ansurprise ne banajja ate kati abamanyira babasuubira babamanyira babasuubira bajja kujja baggweyo ojjukira batwalira bujingo kotoni bali luddawa kwaliko n'abamanya sokola olabule buli abalampa mu njagala okulaga ne bano bajja kujja bakiseera buseera obawa obudde Katonda aseeteza ensozi nezitamanya bakiseera buseera okubula si Bayibuli egamba nti Katonda kyeteekateeka okubeera oba kyeyatonda kimmere tewali muntu alikisaanyaawo nakola n'oluyimba olwo lugamba nti Katonda kyeyategeka okuba omutonzi kyeyatonda kimmere Katonda kyeyategeka okuba tewali bakisaanyaawo naye Mukama mpisiza mu bingi okuva mu buto mbulabe onanziza entalo onwanidde n'omusajja tujja gamba nti Mukama ndi mu masogo Abababironi bagolokose balina emitego gye bategatega nze oba mpanguze Suzan tate Babylon those are rubbish cockroach do you know cockroach ebiyenje those are biyenje kwata bukwasi dum nokola nodda mu ntebe n'olaba TV bagambe Suzan agenda funa dum those are cockroach you a cockroach naye omukazi alina olubuto lumulinga entaana
oba yamira nsangi mwana wange yalese bwino tanyuma kulaba ina tudde bisambi byegatta ndayo kata nemabega tewawula basase n'ababebakako nawe oyagala bujinga akwebakeko teyennyala bagambe bijingo teyennyala bujingo nga mwenyinyaze nno olaba lemwa bimbuti atajje ku kigwe Suzan kigwe bujingo yennyala Suzan ngaba nina ngejenda mu kasonda eba mutadda obadde yogera ati kasonda ki onona nyika mukabereko bamulage Easter ngali bwat alinga mama najinda Sylvia alinga emotola atunulanga gundi Jackie apia kinagana ali bwat alula bulozi makula gabo nango nonkwasa makula gabo jiko galigat kati yabuze bigwera wa tulino na mumbaga bamuli awo mbaga n'abalongo mujja balabanga basamba n'omupiira tunababalaga olaba mwagala kologa kati soko mbulire yabuze kati kigwerawa makula abantu kasita balaba ennyumba ye busikasuku ng'agitaddeyo ennyumba ya Sikula ennugu Allah kate Pentagon etandika mu gwa 7 basima omusingi ogusooka zibalire ku ngalo ogw'omusanvu basima Pentagon ina mama w'ekkanisa nze mbasaasidde temubotoke nno mujja sooka emmemezi gwe ku koolasi banaabasangawa abalamufunye kala kati mulina munaana ne chachi zammwe enkalulu wa Suzan na bujingo mubaagazaaki tebabazika ku kijja kyewammwe si baana babanyammwe ofa kinensi tulaba Pentagon nga mukyala w'ekkanisa Suzan Makula ate nga naye abulira ekigambo kya Katonda ne kigenda mu bantu yasumuludde omumanyi ekyo kyabaddukanya basuula ku poti onagivako onagiddako nga munaana olunaku lwa Women's Day Suzan yasumulula enjiri basuula ku poti bagamba tugiddwa naza problem dangerous substitute tubadde tunyinga bujinga ensiga ate baleese luno olubaba olutandika obutandisi anti oli ayogera ekigambo va kuba n'abeekuuta ebizigo tunamulaba mu Pentagon ngewe va kuba n'abeekuuta ebizigo ayesiba Gomez ova ku mukazi anyumira mu Gomez mulaba edduka bwaweere bwerere omushanana kati saasira bujinga musulako omukazi oba anyumira mu Gomez kati olwo ng'anyuma okulaba olaba oluwombo lw'omukazi saasula bujinga mwambula temunkwasa ennaku saasula bujinga musulako so kati buli alina bwino omugamba ki buli ategese bwino ayagala oleeta asula ku ki va ku buwomi omuntu alabika obuwomi alabikira ku maaso Jennifer yogera kubaleeta bwino gye mwekubira ebizigo ne mwambala bunnapi bw'abaana buli ategese bwino akola atya saawa eno bwino wanki lajja kwongera ng'avaawo oyo bw'oba olaba bwino nakugambye nti okutegera sitteeka si kwa buwaze n'abasirusiru Yesu yabalekawo Katonda yasisinkana abasirusiru ku nseera bamulemerawo naye Yesu okulekawo sitaani yalina ensonga talooza tiyalina maanyi gamugjawo yamugabamu n'emizimu gy'embizi bawe bakaseera buseera just a time Katonda aseeteza ensozi nezitamanya mwete bwino wammwe tubalinze mu bitibwe bingi muka bujingo gyali ebusunju enamayimba mu maka gafumba mugende mu mujjeyo ne bwino mumugana okwegatta bujingo n'omusiba akagwa newe omusiba obugere ajja kumwegattako nalinyirira nnyo nze nga make-up wange banaye nga neekolako nga musimba lwatuuka mpa ssente nga ssente zazimpa there is something Suzan najja n'atunyumizaawo musima nafunye omusajja omunyarwanda njagala bwati ebalo yagala nyuma ebiwowoolo oba bibumba byambwa naye Suzan yalumya bangi abalumye Suzan mulungi yalumya bangi Suzan mulungi alina okubalumya Suzan mulungi ate ye kennyini bw'oba n'omwoyo omutono nga tokkiriza nti omuntu mulungi olumwa ow'emmemento no nze kinfuula proud kyekimu ku binfuula owakabi kukkiriza nti ono ansinga kino ono ansinga kino bano bajojo tayira natunulya jojo tayira nemutula mugamba olina emyaka emeka ng'alinga bebi alina kasikini engamba yeggwe bijunkulebera ku masimu ng'oli mulala olinga ekyokulya nga ne sente azina emmotoka gy'avuga seerega nansi
katodde ku mukazi atunulanga ekyokulya oli omumbejja anti Suzan atunula butunuzibwa ati eriiso lyokka n'aloola Suzan akutunulya n'ovaamu olubuto olw'omwana omubi ate kiyitiriza nnyo Suzan atunula butunuzibwa oti otole wafunye ejjo ne luvaamu nga n'omwana mubi. Abantu bano ayina amaaso aboogera wadde bakola mannya oba bakola ki oba ekigendera kiki tebasobola gafuna tebasobola funa erinnya tebalikola bwe batyo tebasobola kufuna mannya erinnya tebalikola bwe batyo tosobola kufuna nnyo okuleka okufuna ebizibu nagamba Bayibuli egamba nti olimu n'omuli batelulaba mukisa ate Katonda aseeteza ensozi ne zitamanya era Bayibuli eyogera mu Amos nti buli kye mukola muli kiweera embalirira buli kye bakola bagenda kukiweera embalirira. Abantu abasinga balina ebibonobono bye basasulira nga si babikola byali byabakadde baabwe abaana baabo abantu bagenda kusasula ebibonobono. Abantu balina amaziga ag'omu feesi ag'oku mutima ag'omunda ebiwundu ebitawona kati abantu abo bagenda kubikaaba. Mama wa Simpoke nakati akaaba buli office agitambudde buli office ajingidde bamugamba omuntu gwoliko omumanyi onya president ate nga neyasiba nawe okyagamba nedda musango guli mu kooti musango guli mu kooti kyekintu ekisembayo nabeera president agenda mu kooti ani nsobola okukola ekiddako so kooti tugirindeera agenda mu kooti esalawo amazima n'obwenkanya naye yagamba ayagala amazima n'obwenkanya nange genjagala naye bamuwa amazima n'obwenkanya afuna omwana we bagamba olabeko emmese erinnyira ente kisoboka okuleka ente okulinnya ku mmese oyo n'ekisambi kyange kino ekimu afiiramu kino kimu asobola okyebaka n'oba kikwatako kino kyonaba kino laba mu mubiri waka so njagala mmese erinnyira nte njagala wakati mu mbeera gwe kyolaba nga kyoyita ekigendererwa ky'abantu bano ababiri g'obampera obubaka era ombuulire bawangudde batewangula tebali wangula tebasobola kubanga tebasobolangako era tebajja kusobola era kino bagenda kufunamu ki bajja kukiraba mu take time bajja kukiraba ensonga zo tuzaba empolampola essaawa yonna kiwa budde bakaseera buseera Katonda aseeteza ensozi nezitamanya ebyo byakaseera buseera biyitanga muyaga take time ojja kubalabako kati wano tuli tukyatandise na kubulawo kw'abantu ki ekiddako yawula okubulawo kw'abantu n'okwewamba be basabiriza balina obasabiriza n'omukono ogw'ekyuma bandi bubi nekwese kati mumpe sente njagala va mu Uganda kubanga omukusemba byo nalabyo ono omusajja w'emimwe minene nagamba namadde mukubidde nga twagala genda kumpapula simanyi tujjuzamu empapula kitegeeza balina kyebabala kinene kikulaga ki ate basiru boogera balina be batandiyogedde naye yagambye yavudde nagamba namukubidde nga akola ku paperwork kyeki akola ku paperwork nga azze nga twagala details tukole ku paperwork empapula endaba ebimongwa manye bibongwa agamba kyaddiridde embeera nti yali atiisibwa ate okutiisatiisa kutya kyambu yayogera amazima agamba geekubira teri muntu njagala kino kijje kunze teri muntu agenda kutiisatiisa ng'agenda kukola ekyo nakkubira simu nagamba oludde mumawulire ngenda kukola kintu ndi mutendeke specialist nga tekkubira nkwagaza ki kibangambye okukola nkimanyi ne bansasudde si bwe kiri ate ne mmala okukubira nkulabula odduke kukubira nkwagaza ki ontegera oba tulaba weera something awo nakuba abalakafu oba ontegedde bantisatiisa bankubidde essimu yino kanji basomere ani ayina obudde bwo ani aŋŋambye bamusasudde mboyina gamba nokugamba nti bansasudde oyina gamba nti bansasudde gattamu olusola wewebuuza byava ku ki bino ebintu kwagala linnya na yakeera n'alumba omuvubuka ono kwagala linnya ne comment omuvubuka bamugamba alina bye yatwala ng'avaayo bakolera
nze nalaba kivudde ku bavuka butayagala kukola ne bagala sente ez'amangu. kuba fulo munno omuvubuka oyo ennyumba gy'alumba mama fiina singa yagenda mu kkooti singa ali luzira. Okijjukira bulungi ku SB4. Singa SB4 yavaayo n'amubuuza ndi muganda wo kuva ddi. Banza ddi naawe. Yatuliraga n'alumiriza era abantu basinga bakimanyi bamuyita muganda wa SB4. Bakimuyita. Takyegaana. Nange mmanyi nti muganda. Webale nnyo yali abana mama fiina kugenda wa mama fiina. Kati abantu balina tteeka eno egamba nti muvuma atuyite atuwokyeyo. Era oyo omusajja wagamwagana namulabeko mu kisaawe James Kigundu buli nnaku avuma amu. Oyo omusajja yasaba zonta avumye amu ne ku ttaka yavuma amu n'amukunkumula bw'ati nga te amu alina ebyapa byera yabijjeeyo n'amuyita omubbi n'amulangira peegi eyo nejjudde amu ng'amuvuma namulabye mu maaso ga amu natidde n'okutya naye amu abitunuya n'aseka n'alaba ebiwuka. Yagamba bantu baffe abo bantu baffe kati bo tebalina nsonyi tebaswala balo baswaza. Kyenkugambye nti ovuma bujingo emirimu gikuleme buli wamu bagobye naye yandikuwadde omulimu omuvuma yakuliisaako era sitiri okola ki omwogerako ebigambo n'osobola okudda mu maaso gakuwa mulimu. Mulikomawo okuma abantu ba investor betulina bujingo akozesa abantu abasukka mu 5 gw'ovuma omwana wo ddala ddala asobola okujja n'asabayo omulimu n'agumuwa. Bwagumuma ng'ogamba nti mubi kulaba bwagumuma ngo akozesa abantu abasukka mu 2,5 mu mitwalo omuvuma ku makya n'olweggulo okwokerako kuba olina wifi omumanyi tibujja kukya. Nze mune Katonda alina ebintu byandaze bingi neewuunya. Abaana bangi banvuma ne bava e Dubai ne bajja ne bannoonya bakomyewo nga nze ansa naye eri nga bakuwa mba kitalo newa naakuvuma neera okwetooloola nga talina ng'alina okunoonya fulufiga Jennifer munayensonyiwa nakola bwe nti Jennifer nsonyiwa n'okitunuulira. wulira kano nalabye abantu nga tukoze video ya Spice ng'agaba ebintu ate abamu abamwebaza eno ate bageze ku video endala ne bamuvumirayo. Kana nabuzaabuzi be bantu betuli nabo ate eno omuwaano oti ate erina omuvuma be bantu baffe kyansobeddemuko kyakaali nze sikyagala abantu era nkugambira osaagala bantu gamba nti abantu bakuyirawo mbiringa oyogera mpola mpola. Nze sikyagala bantu seegula sigulwa sisikambulwa mugamba mpita fulufiga no nonsense ebeera ne bbi ebeera bbi. Spice va ku bantu lekeraawo okwegula ku bantu. Spice gwe badola mu kuziika mu kufiirwa Spice mama wa Gundi afudde Spice Gundi afudde Spice amabwa gati Spice abaana bagenda kudda Spice weewumuzeeko munnaku n'essanyu weewumuzeeko wumula mirembe Spice ojja kulya obutwa butali bubwo. Spice wumula mirembe ojja kulya obutwa butali bubwo oli bulya ku muzinda loba ku ngoye. Va ku bantu sigwa abatonda balekere ebizibu byabwe sebe bakuyamba ddayo onoonya abakuyamba. Yagamba bamusabira Ddayo onoonya abakuyamba Katonda yakusabira yakuwa. Abasiba mu kaleeza ne mu church tebaliyo. Omanyi ba asazi ng'amaze emyaka 10 mu church. Ate okuyamba guba mutima oli yabakiwulira wumula ofunya amaka sigwa sasa okuyamba Spice wumula mirembe wumula ofunya akasente nga lwaki tolibaddizaako baddize nnyo ate bawanze ndaba babasanyufu abavuma be bana ongambye be yawadde bamuwanye ne bakola ki be yawadde bavudde basanyufu naye wano ku internet agana gatika n'akomyawo bamuvuma abaana abo tebandivuma Spice mbuza lwaki Spice abadde akolera babbi ebintu by'okwambala ebyo by'ebbeeyi babita batya fashion byabwe n'ateekamu emiliyoni n'emiliyoni ne bakuba babbi n'anyuma ati ng'oyinza okugamba babbi yabikoze abadde akola charities nga zikolera mu linnya lya babbi ne Nuupu buli ekibeerayo yagenda abaana baagala kudda Bulaaya yawe sendeza ssente bani muvumye okwenkanaawo bameka abayimbi wa muwoozi basaluvaddo bonna baani bakatisi baani bameka abavuma bawini nnwaji basiba abavuma be batyo bisuka yogera ku ba sponsors baffe tugende
sponsors baffe tulina am shopping am word masterpiece tulinawo ne success and failure based on reason and reality busangibwa ku am shopping mall edduuka litunda am osofuna t-shirt enkofiira t-shirt jump ebikopo umbrellas demene ebintu byonna nga biri branded by am bali ku am shopping mall tulinawo pasa fashions omwana yasawo n'agamba nti nze next gwanzu kankisitule nkitekewa obwambalo bwa buli kika buli kyambalo ekintu tulinawo Mediste fashions nga bondaba bwenyamba yakwedde kyakabi yatikudde yes Mediste fashions kyabbeyi ekyabbeyi kisiga kyabbeyi kirabika Mediste fashions tulinawo kayongo fashioniste naye waali songa z'abakyala oyo yategera bakyala bokka ebitundu byakyama byamanyi tulinako dina food zosoogera n'olya ku mmere ennungi tulinawo amazzi bagata view natural mineral water agakakasibwa okubanga malungi nnyo gali ku dina food wonna mu supermarket mwegali so ogenda n'ogafuna tulinawo waliwo mulongo bridal waliwo mulongo gentles tulinawo nalongo bridals apangisengwe ate atunda ezabagoye n'ezokwambalamu tulinawo Joysta fashions abantu bangi kati batanidde am shopping mall osobola ogenda nawe n'okwata position oluvannyuma lw'ekisaawe okubanga kigenda kuggwa kidduka speed ya yiriyiri mwalabe kyagenzeemu entebe tugenda teekamu carpet abantu bakutte position banks zonna zigenzeeko KFC nayo yagenzeeko ebintu ebisinga by'amaanyi byonna bigenze ku am shopping mall yali downtown kati uptown tulinawo oli omwami BK bali ye yasawo n'agamba anze ndeta class by class ayimukira naita original t-shirt setesiiwuka tiva mudagala sweaters 2 pieces 1 piece bakusuubuza ate naawe osobola otwala akamu byonna genda ku am shopping mall obeere ng'onyuma ate ne amu jeri osobola ogenda mu Palm Villas n'ofuna ennyumba smart houses mwazirako ku muvu naggana ono ng'azitaddeyo gwe bayita wadde maya ng'azitaddeyo naffe tujja kuba tugenda tubaziteekera ebiseera bitali wala. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe njagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli. Osobola ogenda ku Supermania bakola sauna steam ne gym banywa omutwa mu mubiri bakola anti-aging red eyes ate balina swimming party bula mukaaga bera swimming party osobola ogenda ku swimming party
osobola ogendayo nokola sit up omukyala eyakazaala oba ogenda kuzaala oba owunya bulusolo nuvaamu balina ekyuma ekinyomu obutwa mubiri oba balina sukaali pressure ne ulcers era nabyo bigona balinawo emmere eyakabimoso restaurant bakola pizza buli lwakutaano ogula 2 ogulemu ofuna 2 balina embuzi etabangawo balina ekifo wekiri swimming party ebeera buli lwa 6 yes oli ku kakapeti akabika juice kabe kali wonderful kansi yonna abaana abakola ku service balina black stones ne gold stones bazikutekako jacuzzi alala nga tigabona ba Eastern osobola okugenda otwalayo omwagala oba omwanawo anyumira obulamu osobola okugenda ku Supermania entinda notajja mu jamu oba osobola okugenda ekikesi kibabikkiramu omuntu twakirabye erinnya ekikyuma kintu kinywamu obutamu mu mubiri we nawona no fresh nga wenna mu buwanvu nekikugumya n'ovaamu buli kimu buli kantu kakica nakugwamu ekko ku mubiri obutwa bukimulanga nawe nnyinyi bifubutukamu biki ebaddemu ng'obeerabirako mbalabe ensundo zikongoka nga zikunkumuka ziti Supermania genda ku Supermania basangibwa ku Freedom City ate gwali entinda totawana kusala ku jenu basanga entinda kwegamba kintu kibene my dad sana obulamu kya bugagga obulamu kya muntu ogayalira bulamu obeera mulamu nga wejjanja babeera mulungi abaana abagala okwetega bogala position kola mubiri gubeere fresh ogende omusajja nga naye kyakwata kakiwulira agamba nti bannange mashallah nga ne center azikuwayagala negwe nogenda ng'olinga ekikuta ebigere noba ne skinning ekulinga ya cuts yugi kwegamba nobeera nga omubiri gw'okumatako gwe gukuli mu feesi oba uwenyamiza n'olwekyo mbagamba mugende eyo mbachekingeko kandi Adia World batunda byakuzimbisibwa balina eminyolo ejja kyenkumu ejja card ejja remote balina buli kamera balina osobola gamba nti yes gandi Adia World basangibwa ntinda wanji gende ntinda gandi Adia World basangibwa ntinda osobola ogenda ku climax emakindye ewalule sajja yakola ekifo bannange n'amala buli lwakuyitibwa ne live band lukoba ku lukoba ekyokunywa kyokoba yani omwagalwawo watulinawo ebifo ebikolwamu pate waggulu eyo nobeera nga oli mu paradise swimming pool y'abatonde weerina ey'abakulu weeri byonna bino ebibeera magadi sana ebyokuzanyisa by'abaana byonna ate nga tusasudde benjogerako bino gwoyingira ogula ekyokunywa bayingira oyogere ne manager mali yabeerawo abalabiri abaana beerawo basupervisors we bali bangi abawugisa abaana bali climax emakindi yentiko y'obulamu tulinawo ebyuma bifiri phase otulamu ino omwana aba firimu nga ensi yonna yonna emuli bannange lule wakola ekifo muganda wange byonna genda ice cream oli sibola banganako buli kala buli kika buli kintu kwegamba nga wawulira banjoga nti climax sagala nkyogere bwogezi genda ko lumunga lunaku nga luno genda ku climax emakindye waliwo kama twavuga nga baana nga tugenda ntebe batwala okuwuga nga tuvuga amafuta gatega mitwalo emirala 8 gwe genda bugenze makino twala omwana wo bamulabirire bakole ki ebyokuzanyisa okwesuuba ebyokulya njogere kindeke ki buli kyakunya bwe kiri wali buli kino climax emakinde towerabira live band lukoba ku lukoba oluyimba lwosaba lwoyogerako omuyimbi gwe mwagala gwe baleeta kyogamba entongoli ziri walinawo osobola okugenda n'okwata ku keyboard n'okwonda munoga tojjukanye bannange binyuma ku date byonna climax emakinde tukolerawo birthday tukolerawo emikolo tukolerawo datings meetings zibeerawo buli kimu climax emakinde sesweri emmere ya H&M restaurant genda ku H&M restaurant ewahajalu na mubiri oli epira watali mu buto ekimere ky'omulembe osigala ng'oli mulamu omugati olinawo kitoke bread kwegamba obeere ng'oli my dad sana n'okusibula abantu alhamdulillah ajalu nasibula abantu ne Sekasula ne Seka Yasin ne Ajamis Kigundu basala ne bagenda tugenda kusibula abantu mu kisibo kino manyi nekisibo subhana Allah kyovola Mungu abagerera tesente zibaggwako gende wahajalu na mubiru oli emmere ennungi ew'obulamu omukyere pirawo yo bamumala n'otambula boda to boda owajalu nabeera mwawufu lunchbox erikabawa ate era ne kuntebe road kuliko H&M osobolera okugendako nobeera ng'obeera my dad sana coffee plus yuda muveeka ndaba bubi emotoka tezaweddewo ziri coffee plus bali opposite ne paka lasti osobola okugendawo n'ofunawo ka coffee
nofunawo take away cakes donuts bonna bali coffee plus opposite ne paka last emachinde genda obulamu obere madali sana lya abantu owekakasa lya abantu wonesiga jiro mwana we bintu we abantu owesiga byonna ku coffee plus oba ku H&M restaurant wahaji auna mubiru nyongera kujukiza nti Sula Motors motoka zikyaliwo tezaweddewo jangu ogule motoka bayongera kuleeta bayita buleka ebirungi byayunaayina obugaga bikalu ng'oli wa Sula Motors mujje ku Sula Motors ofune bagala nnyo nyongera bagamba nti Capiton subscribe namba ya Sula Motors eri 0701 8791 87 direct obera mu office za Sula Motors bugweriyo estate batunda ettaka italiko nkayana genda ogule ettaka batunda ettaka okuva ddala ku milioni emu paka ku milioni zonna oyagala ewakuze oba oyagala kyalo kulima yes oyagala kulunda olina nte olina mbuzi oba oli wandiga n'owamabizi bakuwettako eddungi ebbizi nga zifukula abantu abamu mulima n'omanya n'ogamba njagala kusimba payini n'omusimba ku ttaka n'afa onoga njagala kusimba kalitunsi n'omutimba awantu awabi awali amazzi ate n'afiirawo bugolero estate yafaayo okutangaza ku by'ettaka byonna bo bagamba nti payini tugenda kukutwala wano oyagala kusimba kalitunsi gwe genda wano gwayagala environment ey'okuwangaliramu n'abaana bo genda wano oyagala wakuzimba apartments ate wano wakola wayimidde weewa ate ennyumba zaawo za ssente weziti kyekyo ye kyatangazizza ku bantu abatunda ettaka era kimufudde ow'enjawulo ate alina ettaka okuva ku milioni emu bugweriyo estate wegenda ogw'ettaka osirike gula buguzi ttaka osirike ate mwe abanjagala munsange ku Salt TV wali ewa Pastor Bujingo Monday to Friday n'ennaku zonna kubeerako programu omusunsuzi nga n'omulangira Charles James Senkubege ne Mutebi owa Field n'abala bonna nga tunyumirwa nga twogera ku nsonga Mutebi gwe tutera okuyomba naye ne tukola ate neggwa oyo kojja wange nno mulamba mama ngenda Mutebi Sala kakati kugenda nsanga ku Salt TV ekirala kugamba nti kubeerako programu nyingi kuliko GT56 n'omwana mwala Dora Jean kale kabulungi nnyo kana ka peti ka baby ka tekakwe kale kanyuma okulaba nakabana baganga team kwe bali nga bakutwala mu gospel music n'embeera nga bweyimiridde mbavubuka program ebeerayo lwaggulaawo naye baganga team bakuba basinga sabba gwayagala okunyumirwa enjiri ya Pastor Bujingo kuliko lunch hour kuliko pastors time lokoka buloko sosirike gwerekokera ku Kanani osirike bikwasa Bujingo bireke ffe twabikwasa Bujingo nti mwajabye Easter season Good Friday temwajabye bikwasa Bujingo ne Makula okole ki omwavu wakufa lokokera ku Kanani okole ki all this God subscribe Capiton Music amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajaleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti bbiri kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga bbiri so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45
Kamwokya we wali offices zaffe. Tulina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.